Eky'Abaleevi essuula 10. Awo Nadabu ne Abiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu w'ekikye n'ateeka omwo omuliro, n'assaako ebyokwoteza, n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gw'ataalagiranga. Omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge, ne gubookya ne bafiira mu maaso ga Mukama. Awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti kino kye kiikyo Mukama kye yayogera, nti nnaatukulizibwanga mu abo abansemberera, era mu maaso g'abantu bonna nnaagulumizibwanga. Alooni ne yeesirikira. Musa n'ayita Misayeri ne Erizafani abaana ba Wuziyeeri kojja wa Alooni, n'abagamba nti, munsemberere, musitule baganda bammwe okubaggya mu maaso g'Awatukuvu mubatwale ebweru w'olusiisira. Awo ne basembera, ne babasitula nga bambadde ebizibaawo byabwe, ne babatwala ebweru w'olusiisira nga Musa bw'ayogedde. Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isimaali batabani be nti temusumulula nviiri zammwe, temusumulula nviiri za ku mutwe gyammwe, so temuyuza byambalo byammwe muleme okufa, era aleme okusunguwalira ekibiina kyonna, naye baganda bammwe ennyumba ya Isirayiri yonna bakaabire okwokya Mukama kw'ayokezza. So temufuluma mu mulyango gw'eweema ey'Okusinkanirangamu muleme okufa, kubanga amafuta ga Mukama ag'okufukako gali ku mmwe. Ne bakola ng'ekigambo kya Musa bwe kyali. Olw'omunaana Mukama n'agamba Alooni nti, tonywanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza, ggwe newankubadde abaana bo awamu naawe, bwe munaayingiranga mu weema ey'Okusinkanirangamu muleme okufa. Linaabanga tteeka eritajjulukuka mu mirembe gyammwe gyonna. Era mulyoke mwawulengamu ebitukuvu n'ebitali bitukuvu, n'ebirongoofu n'ebitali birongoofu, era mulyoke muyigirize abaana ba Isirayiri amateeka gonna Mukama ge yababuulirira mu mukono gwa Musa. 12 Musa n'agamba Alooni ne Eriyazaali ne Isimaali abaana be abaasigalawo nti, mutwale ekiweebwayo eky'obutta ekisigaddewo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, mugirire awatali kuzimbulukusa ku mabbali g'ekyoto, kubanga kye kitukuvu ennyo, era munaagirira mu kifo ekitukuvu kubanga lye bbanja lyo, era bbanja ly'abaana bo ku biweebwayo ebya Mukama ebikolebwa n'omuliro, kubanga bwe ntyo bwe nalagirwa. N'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa n'ekisambi ekisitulibwa munaabiriira mu kifo ekirongoofu, ggwe ne batabani bo ne bawala bo awamu naawe, kubanga biweebwa gy'oli okuba ebbanja lyo era ebbanja ly'abaana bo ku ssaddaaka z'ebyo abaana ba Isirayiri bye bawaayo olw'emirembe. 15 Ekisambi ekisitulibwa n'ekifuba ekiwuubibwawuubibwa banaabireeteranga wamu n'ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eby'amasavu, okubiwuubawuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama, era binaabanga bibyo era by'abaana bo awamu naawe okuba ebbanja emirembe gyonna nga Mukama bwe yalagira. 16 Musa n'anoonyeza ddala embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi, era laba ng'eyokeddwa. N'asunguwalira Eriyazaali ne Isimaali abaana ba Alooni abaasigalawo ng'ayogera nti, ekibalobedde okuliira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo eky'Awatukuvu kiki? Kubanga kitukuvu nnyo, era yakibawa okusitula obubi bw'ekibiina okubatangirira mu maaso ga Mukama. Laba omusaayi gwakyo teguleeteddwa mu watukuvu munda.
temwandiremye kugirira mu watukuvu nga bwe ndagidde. Awo Alooni n'agamba Musa nti laba leero bawaddeyo ekyo kye bawaayo olw'ekibi n'ekyo kye wabaayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama. Era bimbaddeko ebigambo ebyenkanidde wano. Era singa ndidde ekiweebwayo olw'ekibi leero kyandibadde kirungi nnyo mu maaso ga Mukama. Kale Musa bwe yawulira ne kiba kirungi nnyo mu maaso ge.